Abasuubuzi okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo abeegattira mu kibiina kya Federation of Uganda Traders Association FOTA mu bufunze balaze batuuseeko mu bbanga ery'emyaka 2 okuva ekibiina kino lwe kyatandikibwawo nga kisinga ku byo kwe kubanga kyakkiriziddwa kwetongola nga ne gavumenti yakukiyambako mu nzirukanya yakyo emirimu mu butongole. Bano basinkanye mu Ndeeba mu ttawamiruka w'omulundi ogwokubiri ng'ekigendererwa ekikulu kubadde kuyisa mbalirira gye bagenda okukozesa mu mwaka guno ate n'okulaga eggwanga ebirungi ebibafunye ku lw'abasuubuzi bukyanga ekitongole kino kitandikibwawo. Abagagga abamu tubazizzaamu empisa. Abagagga abamu tubazizzaamu empisa ne batandika okutya abapangisa ebbanga ddene babadde rude eri abapangisa baabwe bongeza lenti mu bumenyi bw'amateeka weewaawo tebannaba kutandika kutiira ddala tteeka lino erifuga omupangisa neerandirobe naye atilisitiko. Pulezidenti wa FOTA John Kabanda agambye nti batuuse ku bintu bingi ng'abasuubuzi omwali okusaba Pulezidenti Museveni okuyimiriza enkola ya e-freeze mu basuubuzi abamu, okuta konteyina z'abasuubuzi ezaali zakwatibwa ekitongole kya URA, okusooka okulekawo enkola y'abasuubuzi okusuubulira wamu emanyiddwa nga groupage n'ebirala bingi ebigwa mu kkowa eryo. Neyeebaza abasuubuzi banne mu ggwanga lyonna. Mwakiraba bulungi FOTA yakulemberamu okuggyawo fines and penalties konteyina zino eza groupage. President ffe twamusaba ne tumusaba asooka addirizeemu abantu babasomese enkola ey'okutikka ebintu. Bayisiza embalirira ya bombi 25 kyokka nga Kabanda asabye abasuubuzi banne okukozesa obulungi ssente zino zireme kubaawula. Hajati Zawuji Mose okuva mu disitulikiti y'e Kamuli asabye abasuubuzi banne okubeera ab'amazima nga batambula ne FOTA ate n'okuwa ekitiibwa abakulembeze lwe bajja okusobola okutuuka ku buwanguzi bwe banoonya. Tuzze bantu kati oluusi olw'entambula oluusi okubiriza abantu ng'abamu bakyabiyiga bwizi mbadde nsaba tuddeyo tusomese FOTA etegeerekeke. Kyokka kyokedde n'abakulira FOTA n'abasaba nabo okubeera ab'amazima baleme kuyiba abantu abeesize mu kiseera kino. Naye ekikulu kya byonna kituufu abantu tubeera n'ebigambo bingi, tulina okwawukana, tulina biki naye kireeta obuzibu. Ebiseera ebisinga kijja kuva eri bakama baffe buli mukulembeze waali. Tusobola okwaguza ekiruzo ky'okubeera nga twegatta tubeera omuntu omu okulaba nga tusobola okusaka kulw'abannaffe. Gavumenti yakwagana abantu bali wamu. Emmanuel Sekago yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.